Omulungi kumide kwanda Rose Media yiji nkwaniza onakola nkobaze mujona joto stakengalo nkwana subscribe nze tuyanze ge ate nabana subscribe ngotera ko notification obere ngofuna video amawulira galo gansonga za kabaka nga bannayuganda bangi bavudde mu mbeera nga bagamba nti baagala kabaka wawe era nga bali mu kubanja Katikkiro alete kabaka wawe baagala mulabako. Bino nno gye byatandikira byaveeyo wa mukulu Lumbuye eyavaayo n'ategeeza bannayuganda nti kabaka yawambibwa. Yasooka n'agamba nti kabaka yagenda bweru w'eggwanga naye mbu bwe yali akomawo ne bamuwambira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era ng'ali emabega wa bino byonna ye Katikkiro Peter Mayiga. Lumbuye bw'atyo bw'agamba yakawangamula n'agamba nti yali emabega wa bino era ng'ayina ebiragiro eby'okuggyawo kabaka. Kakati nno n'akoola bannayuganda bamwegatteko balabe nga bayingira mu nsonga zino okusobola okubanja kabaka waabwe. Bannayuganda bwe baawulira bino naddala abakaddaama n'abakyala bangi baganda bonna ne bavaayo ne begatta ku mulanga gwa Lumbuye ne batandika okubanja kabaka waabwe era nga bangi bavudde nga bakola vidiyo ez'amaanyi nga balaajana era nga bakaaba amawulire bwe baagawulira nti kabaka waabwe baamuwamba. Kakati nno ye mukyala Fulufiga yavuddeyo n'akukulumira abo bonna naddala Lumbuye abeefuula mbu balumirirwa nnyo kabaka n'okusinga famire. N'agamba nti ye maama Nnaabagereka gy'ali tannabakulaajjanako nti oba kabaka bamuwamba wamu ne Ssangalyambogo Omumbejja. N'agamba bannayuganda bayitiriza akamanyiiro n'okwefuula nti baagala nnyo n'akukulumira Lumbuye nnyo oyo olw'okubeera ng'aleeta amawulire agasasamaza ate awamu ne mwana mulenzi Tamale Emirundi Junior naye kyakoze Lumbuye amukalakase lwa nsonga yakuleeta amawulire gano nti no kabaka bamuwamba. N'akukulumira ne bakaddaama n'agamba nti omuntu olina mu kiyumba kya Muwarabu ovaayo mbu weekabyakaabya ng'ate ne kabaka ayina famire. Kwegamba ebintu bingi osaana obeere nga obirabako. Kati ate tubadde tukyali mu embeera ate mwana muwala omwagalwa abangi Farida Nakaziba n'akubawo ezzadde ly'omwana omulenzi wano ku Under Rose Media UG tugamba nti congratulations Farida. Naye nno ng'amaze okuzaala omwana bannayuganda baasanyuse ate ne basalawo n'okutandika okunoonya ani taata w'omwana. Obufaananyi bwe babuleeta kano baleeta kali balabe nti ani taata w'omwana. Naye tubadde tukyali awo ate nevaayo omwami ye n'avaayo n'agamba nti ye taata w'omwana era nga yeebaza Farida. Kwegamba ekintu kino ekyokwesiba ku baserebu kyo e Uganda kyafuuse kya bulijjo naye nga katusabe byonna bibeere bulungi maama n'omwana bave mu ddwaliro bulungi mukama omulungi akunjagalire mukwano kankutere video naawe obeere ng'ozirabako beera bulungi bye. Munnange nkwebaza mukyala wange nkwebaliza ddala olw'omwana kulikayo kyandibadde kirungi era nenkuyimbira kana akayimba kakulika bebi kulika omwana tubadde tumulindiridde abadde waffe wakyama naye era akaseera katuuseerako era kikkiriza bannange nsiimidde ddala ebya ddala mpulira essanyu mpulira bulungi Farida webala okunkolera ekintu ekyo. Omwana yafaananye nnyina nadda ne mukati mu nsi muno okuzaala omwana akufaanana nakyo kyebaliza Katonda kubanga bangi abazadde abaana wano nga tebabakwatako. Omwana atunula bibye n'omuzadde atunula bibye naye bateviikamu munnange congratulations. Omwaka guno ogufunyemu ezzadde bangi abalemererwa abafiirayo amaziga gaba mangi obulumi bungi congratulations. Kale wadde eby'e Canada bakudipootingira kwa live naye gw'omwaka olina ky'oguggyemu. Bwe najja n'okutegeeza Abaganda ne Uganda Ssaabasajja Kabaka mwamuwamba buli mumu yasooka n'awakana oluvannyuma ensi yategeera. N'essaawa zino ekindeese olwali okutegeeza ensi nti puroguramu gye nakola ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka bateekateeka omutta nga bakozesa enkola endala ngira sooka tegeeza Mayiga lweyagaliza mukakitawo luttanyuko. Okimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka mwamu obutwa era ne mugezaako okukola mukole ebintu mwagala muvuze results ezandibadde ziva mu postmortem singa yali asedde mu kaseera mwalimu mwagalira. Ninjala kugamba okutegeeza kino badde tukimanyi nti ku sample ezimu ezagibwako Ssaabasajja Kabaka eziteekeddwa ez'ekyama kimanyikiddwa bulungi nti mwamu obutwa era samples gye ziri. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yasinkana mukama we Yoseri Bahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza Bannayuganda
ntaba makubi masasi wagudde ku accident nedda badde mbakozese enkola eri sophisticated bannange Ssaabasajja Kabaka ali Nairobi nze mpadde amawulire ali mu State House e Nairobi akola e Nairobi wennyini mu State House sister wange kubanga nze ndimu emisaayi ebiri ekikwata ku Uganda kinkutteko ekikwata ku Kenya kinkutteko mataata Munnakenya mama Munnayuganda muzuukuke mulwanirire Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka baamuwamba ne bamutwala e Nairobi bamutokyalinga abeereko n'endagaano zaateekako omukono bazikwata ku Buganda bazikwata ku kinze simanyi naye aŋŋambye bamutokyalinga olw'ensonga nti balina Charles Peter Mayiga osigazza essaawa 24 twagala kulaba ku Kabaka baffe naye Abaganda baakuno ani yatuloga ssebo tetugenda kuva ku mulamwa twagala kulaba ku Kabaka waffe. Katikkiro Mayiga ne Museveni n'ekitabani kya Museveni kimuwoozi temugenda kutujja ku mulamwa gwa kubanja Kabaka. Twagala kulaba ku Kabaka temugenda kututeekamu the invasion net tuli ku mulamwa gwa kubanja Kabaka. Kano ka video nkakoledde mama Nnaabagereka bannange si kuyisaamu maaso mama waffe tukwagala naye mu Buganda mulimu olugero olugamba ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina ebintu ebigwa ku Kabaka nga kiriko okumuwamba kyaliko okumuwa obutwa n'osirika na guno gwaka n'osirika kikino kiriko okubeera nti yawambiddwa naye tonnaba kuvaayo nga gwe mama waffe wa Buganda kubaako kintu kyonna ky'otwitinga ku mukutu gwo bw'obanga tomanyi kutwitinga ate omanyi mama Nnaabagereka omanyi okutwitinga kubanga oli mukyala yasoma ebitabo lwaki tokozesa omukutu gwo n'otwitingira ffe ng'abaana b'ozaala abaana Abaganda lwaki tokozesa ogwo omukisa n'otwitinga n'oteekawo ne tumanya mbeera ati eri mu lubiri ku Kabaka ffe tetugenda kubalekerera tetugenda kulekerera Kabaka waffe n'atuuka ku ssaawa Entebbe ne bamuzaayo yamaze kuzirikwa n'omuyoola n'omuzaayo eri gy'ava Kabaka wayagamba titaliiyo ate gwe otugamba tije yazze dwaliro ki gye wamutaddemu olwaleero luno lwennyini tubuulire otulage Kabaka mu ddoboozi lye omaanyi ge oba naawe oli muwambe fanga omusajja yima gy'oli yogera nti oli muwambe baganye okwogera bakwogeza bwogeza tutegeere tinaawe oli muwambe yabadde waawo yabadde Bulaaya anti bano bakuwa emiranga Katikkiro tuwe Ssaabasajja Kabaka babba musajja wali omukazi gwe nalabye ng'akaaba Omuganda namwe enswa zikola zitya bannange bale guno omulembe muzibu tuli mu mulembe omuzibu naye Bayibuli egamba temufaananyizibwa Romans chapter 12 nolaba omusirusiru ali mu kiyumba ayoola amaziga Abawarabu twagala kulaba Kabaka aliwa gyatambula gambako mulina ebyo birumbuye ebyagwadde eddalu lumbuye lwaki tubanja omulambo gwa kitaawo lumbuye lwaki tubanja omulambo gwa kitaawo oli mulangira gwe Ssemakokiro bagwe Jjunju Kamanyiro ffe twagala Kabaka ffe tetumanyi gyali ffe tetumanyi omanye gyali okola otya akati bw'omanya Kabaka gyali okola otya tumbaavu idiots swaitanism mukomya akamanyiro mwamanyira okumanyira Museveni mulooza ne Kabaka bamumanyira ebyo bye mwamanyira okumanyira ono Bobi Wine principal wamu akamanyiro mukakomye ku Bobi Wine gwe musobola okugamba ebyo Bobi Wine oliwa you are joking with the king oba mumuyina kumpisa kati muli ebyo bibalemeredde bisitwago mwabiyingira kagala kujjako Museveni gendo jjako nnyoko gwe wamuteekako mulooza tuli omutategeera mwagala kutuzambya kisiru byammwe omuntu n'alinda Museveni amugambe mbw ateekeko masiki
Nabalaba wano mu COVID. Mbu Museveni ajja tugambe tuambale masks. Gwe kisirani kya Mungu bwofa Museveni alumibwawa. Gwe Natasha oba gwe Patience. Zairo kati obusiru bwe bubasumbuwa. You think people care? Gerera ebimuluuza mu Katikkiro wa Buganda mbu asobola okweka mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mbu asobola okweka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda muli basiru. Kabaka yalonda Katikkiro. Katikkiro talina maanyi gasobola kweka Ssaabasajja Kabaka. Kabaka yali oba ali mu mulumu oba ali mu biki amanyi gyali. Ndabye abantu bangi nga bali mu kwekalakaasa. Twagala Kabaka, twagala Kabaka, twagala Kabaka. Wano Kabaka baali bamuvuma nga muli luddawo. Kabaka baali bamuvuma nga muli luddawo. Ate mwekalakaasa bwe mutyo ku mutwe yavuma Kabaka.